Mukama yebazibwa oluganda musumba Tomugerwa emutundo wano ku St. Fellowship kono jange abatuuliriza abali ebweru abali wano mu Uganda ambagaliza Christmas ennungi ey'ettendo tuleme kubanga tucelebratinga nga abansi bagenda celebratinga nga banywa omwenge balwana nga bakola efujjo yonna n'olwekyo ffe tugenda kubanga tukuza amazaalibwa gano nga naffe tuzaalibwa buto mu Yesu Kristo tulage ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mukama abampeera omukisa mu Christmas eno ate n'omwaka ogujja gwabeerere gwa ssanyu. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Ekyamateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna byewakoze mu mwoyo, omwoyo gwakola buli kintu kyonna kiraba. Is a supernatural being, alina amaanyi agasinga g'omuntu. Kati asobola okuyingira mu nabbi obulimba n'amwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugoberere nga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete akugamba kweyambula kusiiga mafuta okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okukulagula n'ayogera byonna ebikwatako buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo nakino okimanyi essebo kale weeyambule kusiiga mafuta essebo. Naye akugambye nti ne bwayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Oli mu program omuwanguzi tawanika ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Kuja kukumira kubone basinza Katonda
basinza katonda simulula ekimberembera olwaleero sitani kimuwairemu ekimberembera olwaleero sitani kimuwairemu wejaku eri mubone basinza katonda omulamu wejaku ku Victoria basinza katonda omuwanguzi wejaku ku Liberty obone basinza katonda oweidembe abapentakoti nkobye basinza katonda era mu mwoyo abaridimudi nkobye basinza katonda anunula ekimberembera olwaleero sitani kimuwairemu kimuwandawana olwaleero sitani kimuwairemu kimusutasuta olwaleero sitani kimuwairemu ekimberembera olwaleero sitani kimuwairemu ekimberembera olwaleero sitani kimuwairemu Butere tukomye oli kuchenda munana katonyeza musanvu. Programu yone nganzi joli mu mukwano muwanguzi tawanika eranga programu ene kutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa enabweru erisangibwa nabwera okutisawe. Prosper Junior School Day and Boarding balina basomesa abakugu ddala basobola okusomesa omwana obulungi nasobola okuvaamu atenga buli talanta yonna omwana jajja nayo gwinzo kwa tojimanyi naye bo mukama bawaddeka ebusobozo obwo bugivumbula oba yakuzina oba yakuyimba sports swimming buli talanta yonna nga jomanyi omwana giyandibadde nayo era ba developing talents zonna ez'abaana endya nnungi nno ddala endya nnungi webasomera environment yeeyo ddala omwana wo asobola okutuula n'otegeera nti omwana wange atudde mu kiraasi era ajja kukwasa olw'environment mwakola atya mwali so mukwano tugenda mu maaso era kuviira ddala ku dekeya ku myezi mukaaga gyennyini omwana wo osobola okumuleeta ku Prosper Junior School era batecha batekinga care babafaako nnyo ebyokuzanyisa gyebiri endya endabirira ate gwagamba nti omwana wange anaatambula nti okutuuka eyo nga nze mbeera wala vaani mukwano weeziri omwana zimutuusiza ddala ku ssomero ate era ne zimukomyezaawo ddala mpaka waka ate era ne zimugja ewaka mpaka ku ssomero kale nno mukwano tulina kyeweekwasa wabula kyeweetaaga obwetaazi kwe kugenda ku Prosper Junior School era ojja kusangayo ba director ba headmaster ojja kubanga obasangayo ebisale by'essomero byakuteesaako okusinziiranga naawe bw'onaalaba naye kkiriza nti omwana wo asobola okusomera ddala ku Prosper Junior School omutindo ogwa nnamaddala omwana mwatasobola kutankatanka nate katugende maaso wamu n'omuwanguzi waffe katugende maaso naye mukyala Anne Juko nkomyewo nga nvubuse nadde nkomye so navubuka nenkula nefunayo omuntu gwenjagala ewaka wali baddayo okulaba ku taata nabali oba wakoma bwoto bwewakoma ewaka naddeyo nga mpezezza b'emyaka 23 awo nga nina n'omwana waffe asooka nga nkuze kuba nalwawo okuddayo osisinkana omwami wo omusisinkana omuti sinkana omwami wange mu bireero ebyokucakala yes mu byokucakala musinkaniraeyo mu mabaala naye nga jjukira ndi mulokole ndi na muwala muweereza obubeera bulokole oba oba wagwa kambuyite nti bwali bulokole ku saidi yange wagendanga bugenzi ku kyaki naye ng'ebikolwa yes ebikolwa tebyali bya kirokole naye nga nkusanga nga nkubulira ekituufu kuba nali muweereza muweereza ki nali muyimbi nga ndi ne Asha ku kyaki nga sinakusinkana mwami wange nga ne wange mukazigo nawo ekyoto nga biki byokola kusabira bantu nga ku kyaki yaffe twaliwo gye bayitanga prayer group kati nga buli lwakusatu tukuŋŋaana oba ng'okkiriziddwa abantu abali around ne mubanga musaba ne muyiga okusoma bayibuli
okitegeera so nga byonna mbikola era nga nsobola n'okusabira n'ofuna ekyo naye nga sikifuna olwa kalakita zange era nga wojja nongamba ani kino bwekiti nga nkubuulira ekituufu nga Bible weegamba okikola naye ate nga ze sikola ki ekyo ekivumisa abalokole olina agamba nti abalokole tombuulira kubanga alaba ono omulokole naye buli kintu kyonna takyukanga era nze bajja bansanga nga mu ndongo mu bbanga naye obulokole bwennaku zino naye obwo bulungi tubwagala bavukkirizibwa okukyakala koze wange bulongoose naye ate nga Musumba Tom atera okugamba abantu atera okwogera mu service naga nti bw'oba osanze eyo omulokole abamu nga watamu obulokole oba n'osanga eyo omulokole n'ogamba nga byakola si bituufu teweesiba kwoyo gw'okoze otya teweesiba gwoyo gw'olabye gwetunuulira Yesu kati nga abamu nga mbalemesa ku lwekyo nga nedda ani nawe tuvaawo tosobola kubanga oli mulokole naye nga obanga wansanze kubanga ndi wako by then nafunanga nnyo omukisa nga abantu bantuukirira oba kansolinga ani kino okusaba n'obabuulira ekituufu nga Bible kyegamba ate nga si bwe nkola nze ndi opposite era nga bo bayitawo naye nga gwe ayimiridde nabo oliawo siseguka kati omwami tulabe time yatuuka ne tusinkana n'omwami naye nga nkyalimu era bino ebyange ebya life nenzaalayo omwana era nga muzaala okyala wuwe noweeyongerayo ewuwe nga tetuli fenna ne tubeera n'omwana waffe yasooka bwe tutyo nga tutambula bulamu bwe butyo woweereza osulawo n'okyala nga nze nagaana okubeera neki n'omusajja first of all nga ndaba nbaddeko ne bakulu bange obufumbo bwabayisizza kati nekyo nakyo nengamba sijja kufumbirwa kuva ddala ku family nga ndaba bakulu bange abasinga balina amaka gaabwe tebalina basajja nga nze manyi kiri nnomo nsobola okubeerayo n'abaana bange kiri nti ate obamanyi osobola oba supportinga ekyo kigwe nga nze namanyira life eyo friends with benefit tulinamu benefits y'abaana ebisigadde seetaaga kumanya kubeerawo nti nfumbe nga neetambulira ebyange tusigala nga tutambula mu life bwetyo naye kyatuka ekiseera nengenda nga nkula Mukama natandika okunnoonya eri endagaano mami wange gye yakola naye natandika nga okunnoonya yekka na yekka ng'olumu ayogera obeerawo mu kirooto kati nze nalabanga Musumba Tom nga sijjangako wano naye ng'akugira mu birooto kati olumu ng'oteekako diary BS ebiro byali ekyaliko nagamba ono omusajja namuloose ng'akuloota ng'akugamba mwana wange oyagala kubeera just signpost kitegeera nze nga byasina bitegeera ebyo tobitegeeza oba signpost bye biki anti akapanda akalagirira abantu gye balagirira tekagenda nobeera olumu n'akoma lwaki byogamba abantu tobikola ekitegeera naye ate nga mulindamu okuyitibwa okw'obuweereza nga nze ne ku kyaki omusumba just yazza obuzzi akutunyakutuzanga mumpitire omuwala oyo n'akulagulako ekitegeera nze nga ebirooto bulijjo abantu tuloota ne continuinga ne life yange Mukama atwagala kufuuka ka signpost kama kituyambe mulokole ali eyo ya twagala nze waliwo ekiseera kyatuka abantu abamu ne batuka okungamba nibanga naye ani wabaaki tusabye naawe gwe watusabira ofuna kino naye gwe tonnaba kiki nembagamba biro tebinatuuka naye nga nze mwennyini nemanyi kalakita zange mbala zange byentambuliramu ng'olumu ogenda n'osaba n'owulira nga yawenenyeza owulira Katonda ate obeerawo n'ogenda okakanya ng'ozzeeyo so nga ntambulira mu life bwetyo omulokole yayambala obubi mu kyaki nyambala bulungi nyimira ne katuuti nga ku Lwomukaaga nasuze mu mwenge biki nga life eyo gye ntambuliramu n'okyanga ono n'okyanga oli nga sikyatya Katonda ntya Musumba kasita Musumba wange atamanya kuba nali favored nga ne Musumbanya nga abantu bonna ku kanisa banjagala nga kasita Musumba atamanya tonnamanya nti Katonda yakulaba natuuka ekiseera nentambulako
kati mukama ndoza nalabanga bwe wafuna olubuto ati wakomawo era n'oweereza ati bakubuuza walugjeewa nafuna olubuto awo nembula nabula nambolera ddala tebandabako nga ndi lubuto nabulira ddala nze no nesigala mu life yange by the way awo kangambe banagwira ddala kubanga ndi kanisa nga sikigendamu naye nga enjiri y'okulediyo njiwulira rediyo z'abalokole nsoma awo bayibuli naye nga ogenda mu kanisa sigenda tebakunoonya banoonya ne bagamba ndi bize emirimu nfunye omulimu gwawala aye ne mukama nanyamba netandika okutambulamuko wuuyo agenze eggulu wuuyo wa nga ntambula kati nga musumba wakubira mwala wange kiki olyoke nga mugamba ndyoke just ki mirimu so nembula bwentyo nebagamba wayi naye osaba konze nsaba konze kale ata endigandozo ziwulira zosumba nendalukira ddala tenga oli lubuto kubaala kirabu kunywa mwenge bingi time yatuuka nenzaala omwana nendowooza ndozaera mami nangamba ndowooza wozadde onaakulamu naye nga mami wange kimukaabya mambe nagendaga omwana akulidde mu kanisa ne sister we omwana ow'ekkanisa mukama kikino kati nagendaganaga mukama ng'alina ekintu kyakozesa ennyo niwe nakula nga akikozesa agamba yesu oyo namukuwanga saddaaka so saagala okiriza saddaaka ayo kufa ng'akikozesa nnyo enzi nakabyako ku mami wange kuba nalaluka mundaluka naye gyata mu baana be nga teri yali antuuse mu ddalu eryo nemberawo n'omwana n'akula najja nga akula neera nenziramu kuba kati awo nebbanga enamala nga sigenda mu kanisa ono ali bibye nange ndi byange akola bibye nensinkanayo mu Misiri awo nengamba ndowooza kati omumisiri ono waalina ssente buli kimu ngenda kufumbirwa nsazeewo by then ali serious akasente kaali okaagala nze nakoowa obumbeera embi ndabya abafumba bali mu mbeera embi mbakooye so nga ngamba nedda sigenda kubeera bwentyo mukama nze nedda omusajja njagala nga yamala dde okola ebintu bye nze gwe njagala era nemufuna sitaani namuleeta yakoledda nembeera naye by the way era bannaye kyabazadde tuwongeyo abaana nembeera n'omwami ono ebbanga nafunira ennyumba nembeera naye time yatuuka ng'alina serious ng'ayagala mwanjula ebiki kukyala by the way nali mu bwala bwange buna bwe nakula nali nze sirina love nga nina moto yange love with benefits nga njagala kwegatta nawe kiggwe setaga kumanya ebirala nga ye life gye nali ntambuliramu so laba era mu bulamu wange sifunaho omuntu gwe ngamba nti ono gwe nali njagadde okuggyako nno mu Misiri nga sirina love era nga abasajja bangi nyo ababeera serious nga nze mbamenye emitima setaga kumanya nga mwambo waaye kali kazannyo nga ozannya omupiira so kaggwa gwe weeyongereyo setaga kukolaki kumanya aba wensinkana mu Misiri tenga naye musiraamu nengamba okay first of all era ndi musiraamu kati nga nze bulokole mbuyita ddiini first of all era ndi musiraamu ine ddiini ya mama wange tewali buzibu kasite waffe baki basiraamu kajja kalondoola naye nga mbeera naye nga by the way kokolima musimanda kama tinayagala omwami ono obulamu bonna abaneetolodde abankuzizza bakimanyi bonna bakimanyi agawo naye wayagala gundi sijja mwogera linnya alina sente yes yalina sente atambi nengwa mu mukwano ogwaddala nentuka ekiseera nangamba omanyi njagala tukyale nkwanjule kumbe simanyi nti yalinayo ki omukyala n'abaana nze ngenda Bukoto ngamba bamami bange ngamba kubira essimu kusande enzijja nina kyenjagala obakolaki obagamba kati abaana bo ne bakubira omusumba ku kyaki eri omami wange gyasabira kuba oyo omusumba eyo kyaki eyo entuufu gye nalimu nga nyimba nga nkola ki kati aba wamukubira kuba bakuze bandaba
ndi church girl ndi mwana wa Yesu baze banguruminga nembasanga yaba bonna mami wange ne muganda we ne musumba nisangayo ne kojja wange baze kulaba mwami bagani ezijja baraba nenge banga litute nga sigenda yo waka chokanga wali bukoto nze ndi wano just Ntebe nenge mwaka gugwako n'omulala nga sigenzewa waka yagamba wayi bakiche kimuleta nibaga ine ensonga zange kati ndoza bakungananga abakulu bakole kibambulilireko nenga ntukao ngambagamba mmanyi nafunye omwami konza nga basirika omwami kozera yagala kujja kukyala twanjule nga basirika manyi bati abashiga abanyankole basoka basirika ne bakuwuliriza ne babulira wawe namusanga banga kiri mazina ye ayina sente akola biki musiramu nokabajirayo saba kweka baga musiramu nga mama wange hada bakogera mwenyini eyanzala kubaze mami yanyumiza ntu yanzala tena nagwa mu ngalo za muganda we so era yankuziza lugoye lwansokako kuba yampeera nako ngambera mukwano gwange nnyonnyo nangamba muki konze musiramu ajja kukyuka bulijjo abantu bakyuka naffe twakyuka nga bwe mbagamba addamu ekintu kimu nagamba oba mugagga sente ze size ezikukuzizza oba size ezitukuzizza okutuuka wano wetuli tukuziza mu kanisa wobo wira tuyagala musiramu mutwale ewammwe wano saagalawo musiramu ndontannayogera anzaala n'agamba ye yagamba bugambi kati okuze omanyi Yesu wajja akujja byonna ebyakutuukako obimanyi naye sigenda kwawukana ku muganda wange sirina kintu wadde neeki kyenjagala okuva eri omusiraamu mutwaliraani kitaawo omusumba wali asirise ne kojja so saafu naye omuntu ali ku saidi yange ne bangamba tukubuulire ani tokyali musiraamu tokyali ajala tokyali ki oli mulokole musumba nga yagamba nangamba tolaba nti omusajja oyo awoza akwagala alina omukazi omulala ne mugamba musumba talina yagambye agenda kulokoka ngenda ne ku church bade nga nvuga nantwala ku church ngamba sina buzibu naki na church saba ne bagamba wana kuwasajja kubikkiriza togenda kuddamu biki ne bagamba bannange abantu bakyuka ne mugamba mami nga gwe wali musiraamu tewakyuka nasirika kojja n'agamba bino bitabuze n'agamba nyi omusajja omulokole abuzeeyo wadde mwavu otuleetere ne mbagamba mbagambye nti njagala mwavu ne mbagamba saagala mulokole mwavu njagala muntu alina ssente agenda kusobola kundabirira sisobola kubeera mu mbeera yaki yakyavu kuba nze last born wa mami wange so nga baganda bange bonna banjiyiza nkuze sekuze nnyo nti mu life ya kulusanya nnyo abalokole wabalabanga nga baavu abalokole engeri wenkulidde mu kanisa nga ndaba abavubuka abalokole badisappointinga buli ajja mu kanisa omupya abadde akwagala of course nali njagaddeko omuvubuka omulokole n'akusuubiza okuwasa aze omupya gwayagala kati nenkyawo abalokole nga abavubuka abalokole bafunyiza abawala mu kyaki embuto kakati ategwa engeri ekitegeeza mwalinga mukwatagana engeri gye wagendanga mu bbaala omanyi bayibuli egamba nti eri omwesigwa katonda yeeraga nti mwesigwa n'eri omutuukirivu katonda yeeraga nti muki kati kyangu nnyo n'ojja mu kkanisa nga naye bwe wali erinnya eryo twalikozesanga mu nsi eri kati weewuunya era oyinza okwesanga abantu bangi bamenyeka emitima naye n'omugamba gwe oli mwesigwa kubanga katonda tasobola kuddira
omwesigwa n'amuwataliki era naye alabira ddala ono naye yakajjaawo mu kyaki naye nga naye alina byabaza naye n'amukonekitingako era awo nja kutuuka so life yalinga bwetyo mu kanisa nagamba nze sobola kufumbirwa muvubuka mulokole ku bino byendaba kale nembakyawa completely nze era nga mbatunulira butunuulizi nabagamba siri wa grade zammwe mukwane bano mukirokole kyammwe nze nga ndiringira mu wansi netambula n'omwami oyo ebbanga bwetyo wadde nga abazadde bamugaana fene tugenda mu maaso time yatuuka mukama nanzija entebe kati yasooka nanfunza katonda aba akunoonya kanabitegeera nga nzize mu bifo ebituufu kati nga wana ebyokusomesebwa nakuba omulimu ne guggwawo omumisiri eyali anjagala amaze okuzuula nti alina omukazi n'akyukamu naye ng'akyanjagala nga leero ajja luli tajja wakubira simu kwegayirira kino renti biki nga mukama afunzizza buli kimu nze sinonyanga ku mulimu negumbula obulamu bwange bwonna naye nga bagamba wabula olina omukisa gw'emirimu naye tayimu eyo buli kimu kyakolaki kyakwata kati kumbeera wadde mbadde naye nga mwagala naye nga alina byempanga nga njagala genda bweru ebintu nebyesiba benasabira bonna ne bagenda nze nensigala passport yange yeebuze yekolaki time yatuuka nga ndaba renti yeeyongera mu maaso nenkubira mukulu wange nga omanyi baaba kino nekino kuba nali sina kyemukweka sisita wange nagamba ajangwe waka ninawo olumu ey'obwereere ojja sula wano nga ebintu webikola kiwe biyitamu aye nekisoka gayi akwekoze ki akwefulidde kala mu bire by'eggayi okuneefulira nga nfunyemu neki n'olubuto nengenda ewaka kati ate olw'obulalu bwange nenkwata essimu nalina mukwano gwange bwe yajja kwolwo ng'abulaabula abuza omuliro nkizudde ninamu olubuto nenzigyamu essimu ya mukazi we nenginootinga naddayo wa muntu wa safaari alwawo okubeerawo mu kibuga kati nga nze munaye nga nze ngenda wa sisita wange nga tutwala bintu nga ntandika kubeera eyo nga mukama nyamba nga nfunawo era omulimu nga ntandika okukola nga wenkuuma ebigenda ebweru naye nga ndi lubuto nga ngamba kati banampita olwedde ndi lubuto nerabawo eddalu ne tukubira omukazi ne tumugamba buli kimu kati nakubira mukwano gwange yamukubira neyefuula nti mukwano gw'omwami gwakola naye namugamba nze ndi mukwano ndi mukyala wa mwami bwati akola neyani n'omwami wo omanyi nga alina omukazi owokubiri bulabula n'abimuwa byonna alina lubuto biki n'amuwa ennamba yange nze namugamba mugambe n'omugamba nti waba nkubira yeeyitaani mulamu nenga tuzanya akantu ako kumbe simanyi nti neetankuulira ki olunnabe munenga mukyala nga akuba nga ngamba oli otya nnyabo okoze bulungi nze muganda wa mwami gundi omwami wo konze muula nsanyusa okukulaba biki nga twogera oli lubuto yangambye nti oli lubuto naye omukyala yakuba yefudde mulamu naye nga binazifa twabiruse katukomeo mu dakiika zaffe entono nnyo 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo